kifo munteekateeka zonna nga bwe zigenda okutambula olunaku olwaleero. Twagala okwaniriza abakulu bonna bulungi nnyo nti Kamisona tuli naye akulembedde ttiimu eno, tuli basakulu bonna besijja kumenya kinoomu naye ng'amanyi nti ekiseera ekituufu gende n'okubatuusa mu kifo kino. Olwaleero tusanyusa obalaba tulinawo kate ez'enjawulo. Tusuubira kaawo waffe esaawa yonna bajja kuba bayingira wano, ajja kuba atambudde. Ate ne tuwulira amawulire amalungi kyolina bataliyoni ebyobufubi nga ye sekita komanda. Tusanyusa okulaba baffe Kansala Mori, tusanyusa okulaba kansala, ne tubaayo n'abagenyi ab'enjawulo. Kansala Wambi ku levo ya Town Council kantwala omukisa guno okubanjulira kanso. Meeya taliwo nga meeya naye tumusuubira anaatera okuyingira abana bajja kuba batwegatako, naye wano we tuli tulinawo deputy meeya nja kubasaba muyitirireko Town Council y'abakozi ba gavumenti. Otunuulira approved structure tuteekeddwa okuba nga 5 ne staffing gap weri. Tulinayo bakyapasonzi baffe meya tusanyusa okulaba. So tulina bayerosewa abaali bakuba bwe bagamba kale tunaafuna omukisa okuva abo nabo bakola ki? Nabo gye bali. Akali njagala kusooka okubabuulira nti omulimu ogwaffe si kusobozesa bantu kuva bubi, naye okuguma obuki ennyanja esobole okuddamu ebyennyanja, ebyennyanja ebisiga gavumenti naye nga byaba abali mu bitundu ebyo nga gavumenti kyefunamu gwe musolo. Bwe bigenze weeggwanga gavumenti efuna ki? Dola. Dola eyeyambako okustabilizinga ebyefuna byaki eggwanga. Gavumenti bwe yandifudde nga ensimbi ekibeerako ensimbi yaffe okunaabuuka. Era oyinza okubuuza nti lwaki dola emu egula 37 kuba bye tutwala ebweru eweggwanga ebireeta dola itono, so singa bibeera ebingi dola eyo ejja kunafuwa ku siringi. Olwo n'akatimba ebbeeyi kajja kukola ki? Kuba tekagulwa mu siringi eri, kagula mu ki? Mu dola. Kati erimu ansa ffe tukola ki? Mwabaliwanimumulira ansa emu ffe tukola ki? Tutusomooza. Bwe najja mu minisitule eno tugenzere tusingana abantu ab'enjawulo gwe tumanyi nti wamukisa wa mugaso eri ennyanja abadde bagoberera asigeeseewa mukugirekawa kitegeeza be twakisangamu obulamu bwabwe buli kutya. Omuvubi teyeetaaga buyambi eri gavumenti, ebyennyanja bibeeraga mu nnyanja bikola ki? Gavumenti mulowooza edda teyaliwo. Naye lwaki opposition ereze kati ngana ojja kunsonyiwa njogera ku opposition. Lwaki opposition kati weesinga okusinga amakanda mu ki? Mu bitundu ebitolodde ki? Ennyanja. Olw'ensonga nti luli omuntu yafunanga ssente nga talaba nakulaba nti tewali ssomero, kuba omwana we yamutwala mu ssomero yakola ki? Era abantu bano bwe twasoma na wano nga buseere nga batale nga yesinga okubeera amaanyi wano disikisa zonna abantu bavakamuli bava bagenda mu matale naye ng'omuntu so gwe mulimu gwe tukola ki? Essanyu lyange liri okulaba nga Katosi addawo nga Katosi bwe twali tukola ki? Tumanyi liri okulaba nti Kiyindi addawo, Liwera addawo, Libwa addawo. Bano abasirikale okwosa nnyo oziki mande twakande
babawulira nti oba oliawo nabo beetaaga okubangulwa. Bayinza okuba abamu tebakyajjukira byabaleeta, oba oliawo abamu bayinza okuba ng'osangamu eyali alina obulwadde nga buzibu okujjanjaba. Kakati natusaba abakulu abo nti wabeereko semina. Ono omukulu ono bamuwadde buwiidiivu lukusa okujja wano mu lukiiko, naye eri banne bali mu musomo egguda balasi. So bonna okwetoola ki Uganda, buli komanda nakutezi jaga kino ekisanja noki kyaleteeza nti abantu ababulijjo temwebaka. Byonagamba nti fe abalina ebifo ebyenjawulo tetulina kwebakira ku ki mulimu. Nze era kati nze ndaganya okwebaka, nze nimukutambula Uganda byawali ki byawali ennyanja wesangayo bwenina okukola naye nga yeebasi ng'ategeeza mukama wange nti wansindika eri nga gandi teri kwebaka, naye nga nsanzeyo abebaka bangi nga nkiteekanaga muki oba akasimu oba ki napulukumya oba biwandiiko ne mu biwandiiko osobola okukola ki ekibi ky'ebiwandiiko nti n'erinnya mbaakola ki akati ne mu byafaayo ekiwandiiko ekyala kijja kukola ki kijja kusigalamu. So twabajjukizza obuvunaanyizibwa bwabwe mukola omulimu guno. Ebibuuzo bijja kugenda nga bibugibwa eddagala mpolampola. Ennyanja eriko obukyafu bungi obutasobola kumalibwawo mu wiiki oba mu mwezi, kuba obukyafu obuzidde okubujibuze bubeera okumala emyaka. Bwe kiba nga kyali kiwundu kyalisobola okujjanjaba nga kyakatandika, naye kati bwe kimala ofuuka kuukola omulimu n'okunyuma obudomola kansa kati wakunywera ki. Kakati n'abakugu bano basazeewo ennyanja tuginywera akadomola nga tugenda buli abakola ki aweetaagisa, buli aweetaagisa. Ebimu ku ebyo bye twasazeewo ebirina okukoma by'ebyennyanja okugenda ku poliisi oba mu balasi kuleetebwa muki mwana. Ate nga bwe waliwo nti abantu bangi enjala ebaluma, twagala ebyennyanja ebito nga bigalibwa muki mu mwana naye bafuna enva. Bwe banaafuna enva bajja kuwa amawulire kwani akalirira ebyennyanja ebito, kuba bamanyi otunamukwata bajja kufuna enva endala. Zinabantu byakuli nti namwe mubeere baalayizi, kuba bano bali mu Uganda yonna bali 63 era okambi ebikubye ennyanja yonna nga bwekola ki. Oba gwe ogenda n'otega obutimba n'ogera ku makya n'obunoonya n'onya buli mafuta ku nnyanja nga n'obwateesa ojjukirawo, naye n'obunoonya ennyanja nga nebukola ki. Kati ate okwetola ennyanja eyoera nga newoloonya tamanyina wakola ki wali. So n'olwekyo ebyo ebimu ku bintu twagala okuteeka mu regulations ennyanja nti waba nga bakukwatide ku buzibu awo balina okutwala to the nearest learning site bakutiranye nti omwana okoze eki weranyewo ekyo kigambibwa. Ekirala kitwagalanyizaako tetukyayagala bitimba bimenya mateeka kugenda balansi. Obukiiko obwateereddwawo mu myaka twagala okwongera amaanyi, bajja kufuna nabo bajja kubangula, nabo bajja kugenda mu bisoma babugulira afune n'ettaaga ekola ekifaananyi ky'entono migadde okumwalo gundi akole omulimu ogwo, kuba omusirikale alina okubeera n'erinnya. Bw'abanga aziza okusaba nti omusirikale gundi noono nga naye alina ttaaga akole awo ttaaga ebyo byemuweereddwa minisitule, akole awo nga mumanyi nti oyo obuyinza bwe buli mu bulamu eyo kaadi gy'alina ye nga si yakola naye alina bwakola ki
wakolera nga ye ministry ye government ye Uganda akole muki tumwawule mu balala akati abantu bagala okumera amaanyi era commissioner awaayidde nti buli landing site ng'erina n'ekitabo nga bw'olaba gundi waliwo black book okutte gundi n'ebintu akakiiko ako kalina ebitimba erinnya yawe namusomera okugezesaamu nakamilukya tekabisitwa kutwala ku poliisi wano omulamuzi tabyagala wamukootera tagenda kolaki wamukuba ebifaananyi rekodi nenkolaki kuba mulimu abo abakyama ayinza okugera ku maja zebanyogera okutima bagenda kutuufu ngati kubaki kifaananyi nga kiggwerawo buli omu ng'ayawugana buli mwagenda oli kyebamukutteko ng'agenda amanyi kikigenda kuddamu kutungwa we kifuuse ekku tekigenda kulikulanga tebikyawena ndowooza kuba tetuna sitoowe mala atumanyi kubiteeka wanoma obanga kati bagambangayo embajjawo ki mutiba tuge tukivaku ki kiva kukute baliraanya omuzigo tebakuliraanya omuliro kakati katukole nti ekitimba kikwatiddwawo yolekeddwa mu mwalo kibalebale muki omwalo buli omwavaamu namusanyufu nti ekinonya amateeka kakati kaleero tulwanagana ku masitoowa kubatunda nga tumanyi nti ebikwatibwa eno bisaanyizibwawo naye obanga ate bikwatibwa nga ate bimala n'ebiddayo mu nnyanja then newonagenda ku masitoowa ng'eno bikyaddaeraki nolwekyo nti kyetulina okukola si kintu kimu naye bingi ebirina okwegattawo mu kutereeza ki kakati bwetulambaliza okweriza obulungi obuvunanyizibwa obwo ngaawo lukiiko bannansangwawo pulezidenti yayagala kati awo amagye pulezidenti ajagajja kuki munyanja olwalero naffe benyini tukyali disorganized n'enkiiko ebiseera ebisinga tuziyomberamu buyombi pulezidenti waali tulwalira abavubi tiwali kimusobola kumusuuza oba tugenda mu maaso ge tulwanagana kulondayo abapene abempuuta abamalo nagamba kale jakuddamu baiti nagamba abisuubi ki naye ate abalimi b'amayirungi babasinga amaanyi bagenda kunyira gavumenti obulungi obuli mu kwegaaya babule wenagamba nti mulaba kubanga lino abamu bayeruzira nefe wetukera mu maca netukayagayamu awo amayirungi gaffe n'ofuna ebirowoozo tufe tukolaki twala totamerako kuolumba gamendogadde kireza katonga tuyambako n'okukakanyaki embeera ikuweraki mayirungi kakati ffe bebaza nti muze mu kimu lukiiko kuba enkiiko nazo ebiseera ebisinga tetuzikolaki tetuzijjumbira n'olwekyo ekyagalese kubazzaamu ki maani kubazzaamu suubi mbiwulidde wano ensonga yamugende mubajogeddeko emirundi mingi nakandi buli muntu alina kyakuba nga kyetobwa ennyanja omuki oba wakatimba obaddo tujja kukola ki kati pulezidenti alina ekiragiro kyayisa ku mukene teyagaana kuva mukene otandikira kuki daba enambika gyetugenda okufulumya egenda nakulaga mutima omeka obulina okubeera mu lyato watukugamba bwogamba nti ennyanja etakoterera ekyakuteesako ddabo tulipo obuna ng'obinoonya tebikolaki kakati ali tuli mukawefube biddewo tulaba nti essuubi weerinde ebyennyanja ebyokola ki okuddawo kakati kyakubeeramu mu buna mu busatu nogandi entandiko ejja kubeera kati bino tubasonyako busunizi nti otandika okweteekateeka ng'omanye ekikola ekijja nti owedde obutimba nga bwa tripu nkuwa amagezi fe okulaba nga kubeeranga bwaki bwaddawo kuba ate tripu wajja kuba akola ki akwatibwa bw'obanga okuba mugeni nga omwami owakatimba ng'olina aliya etteeka bwelinafuluma ng'omanyi bulungi waliyo ekiragiro kya pulezidenti weyaliya
olwaleero abantu abo ekiragiro temukwata temwokya butimba bwa haliya kuba abantu abo bawuliriza ekiragiro kya pulezidenti ne bateeka amatu waggulu. Naye omusanga nga avuba bwe yaba amenya eki awo bakikola ki? Naye oli alinda kulungamizibwa kukola ki? Kuddaku. Bwe tunaamaliriza okulungamya kitegeeza nti ojja kusanga nga n'obwo webanasanga nga wakyaliwo haliyaako ng'ate ennambika emaze okuyita naye ajja kukola ki? Ajja kubanga nakyo kitwalibwa ng'ekitimba ekimenya ki? Nti olwaleero bw'obeera nga bagambye nti obulisama omwana alina okugenda mu bufumbo lwa myaka 18. Olwaleero singa bakusanga n'ow'emyaka 17 bakola akabaawo kafuta akayingiza 21 abamu 22 ekyennyanja kiva ku kizinga nga kiyita nga kyayingiza 2 bwekituuka mu mwalo nga tekikyawe kuba akabaawo akapima ate kuka ingiza meka 22 oba 21. Kakati buli mwalo buli ditaaki genda funa olupimo oluli official, olupimo oluli official nga netukkiriza kupimisa kintu kirala kyonna okugyako olupimo olwo nga lulimu nesaako ozibikirira olina ekibonerezo kya myaka emeka? Myaka 2 oba miliyoni 4. Lwaki? Nti olina wabulabe n'okusinga kububi kuba gwozibikirira oyo akole ki? Singa obeera mu kanya n'omugamba nti ekyokola kyabo oba olirawo yandibivuddeko naye kwata alabirira kwe. Nolwekyo njagala obakumya nti bwe bino ensonga endala abakuwaziwulidde omwalo tyamanikawo amatoke gavumenti nga n'ekyobugaga ky'eggwanga kino kyonna kyonna kibeerako kikyabo omuntu talinaako biki kale kinakawo katoke katuguddewo naye oba osaba layisensi teekako satifiketi yo omuvubi teekako ya P7 nanyeryaku teekako ya siniafu nambe tata wange gabana kinakola kiraba Mbaka Parliament wa Mukono South Constituency, Special Minister w'abavubuka n'abaana Parliament ye 12 Esebo Minister wa Fisheries Honorable Migadde Robert azinakyalirako bannakatoso olunaku olwaleero okuwulira ku nsonga ezibanyigiriza naye oba oliawo okukola consultative meeting kubanga amateeka ge gaba gagenda okuyita tuteekeddwa okujja mu mantu ne tubabuuza biki ebibanyigiriza okukwe tusinzira okukola amateeka. Kyasanyu nnyo nti azze n'awuliza ebizibu by'abantu omuli ekizibu kya breeding area, omuli ekizibu ky'amagye ku mazzi, omuli ekizibu ky'obutimba, omuli ebizibu by'okubeerawo kwabwe ku nnyanja. Tusuubirwa nga bino singa biba bikoleddwako n'envuba embi ennyanja yaffe ne tugenda kuba tusobola okugitaasa oba oliawo okuwangala n'abaana baffe basobole okulaba nga banakola basobola okugivubako era ne bakolerako bizinesi ez'enjawulo. Leero kizuukiddwa nti abavubi ba Mukene bagenda kuddamu bakkirizibwa okuvuba naye nga bakozesa obutimba obutuufu. Kyetwagala kwe kuteekawo enkolagana wabaddewo layini wabaddewo olukubo wakati w'abavubi ba Mukene n'abavubi b'empuuta. Kati twagala okugatta olutindo olwo tusobole okulaba nga abantu baffe bonna bakwataganira bonna basurvivingira ku nnyanja era okuyomba okusinga okubadde kwa biwayi bibiri nga bamu bagamba ebyennyanja byaffe byetwandifunye n'abalala nabo bebifuba nga bakozesa obutimba bwabwe. Naye twebaza Katonda nti ekyo byemu ku minisita byagenda okukola. Tugambye ku nkomerero y'omwezi kuno ripooti egenda kuba efuluma era nga amateeka gawe. Ensonga y'amagye ku mazzi atutegeezeza nti bwe tunaaba tumaze okwegatta nga tumaze n'okukola engoberera nga obutimba obubi tebuliiwo nga abantu tuvuba bulungi yengeri yokka gye bagenda okujja amagye. Naye newankubadde amagye bakyagawadde obudde okubeera ku nnyanja tusigala tuyimiridde nga tugamba bataata baffe ne bajjajja baffe baavubanga amagye tegannajja kitegeeza n'okutuusa olunaku lwaleero era bakyasobola okuvuba. Tukole ennambika entuufu amagye gave ku mazzi naffe tusigale nga tuva bulungi munnansi ne gavumenti basigale nga bonna baganyumirwa ku nnyanja. Twafuna essuubi lingi bwe balonda omwana bwe tumanyi obulungi ekino wa nnyanja netudamu essuubi lingi era netugamba nti batuwadde waffe ffe ne tussaawo kimu kutunuliza maaso olw'ensonga tukakasa bulungi
nti ebisinga obimanyi newankubadde ng'okumanya tekukoma. Njagala kusaba ssebo tulina okusomoozebwa kungi mu fisale kyotakumalayo kwonna naye wane katosi beyanza tawulika akanami akoonyeeko ebyomwana wabula mu kubazaffe zenjagala okwagulako mukambe katono nnyo tulina envuba wataano ne babikozesa kati omuntu ono owa wansi yasinga okukosebwa ekyo nekibaga kitwafekitinga twagala okwebaza nyo nabadde ku mawulire ng'otudde ne bakomanda abo wabagambe bulungi era abantu bawala takiwulire njagala kuliramu yagambye nti asaba ebyennyanja ebikwatibwa bireetebwe mwala obutereevu birondebwemu mubwerufu bw'abantu basobole okubyawulamu abantu bajulire nti bino bikyamu bino biki tukwebaza wakoze bulungi ekyokulala omugole bwe bakawa obwa minisita ate ku kakiiko akalondoola abo baminisita tebayita appointments committee nze naliko omubaka wammwe nekola ki nemukubamu tooki engamba olwayite kubanga wajja kwitegeera ebyaki ebyemuli neera saakulemesa minisita nakulemesa naye tukwaniriza nnyo mu katosi yaffe technical team eziri wano zozze nazo bakomishona baba mu ministries abakulembeze abewafula nga bwe twabadde minisita ate ne tukomawo town clerk n'ayongera okutangaza ku nsonga ezo ate ne LC1 atwaniriza wano n'ayongera era okutangaza ku nsonga ezo zezimu naye minisita akimanyi nti nina obukiiko obulala ate egenda okukola mu kasaawa zino naye nampa omukisa nti mbeereyo nekijjogerayo sebo minisita abakyala kola omuteeko bakubonaabona tebakyatunda mukene ninge abakyala bali mu obwavu bugenda kwogera kuluba abakyala kubanga kebaali bajjamu essente tebakyakakola obwavu buluma nnyo katosi wano kubanga kyebaali bakola omulimu gwabwe ate mwamuyimiriza ensonga ey'okubiri gyemmanyi obulungi amagye ku nnyanja naye ekyomukisa omulungi bakitambiseeko ekirala kyensobola okusaba amateeka getubadde tusaba agagenda okutuddukanya mu byobuvubi sebo taata tusaba gafulume ne leero akatimba ki bayimirewa bagendewa batundewa ebyo byonna byebikyakalanya fishing industry eno so nga ate bw'oba okikoze bulungi n'okituleetera abantu baffe bawulize babayita opposition tibalonda opposition naye lwakunyiivu lwakunyigirizibwa si bwe bwawe nange nnyimidde wano ng'omukulembeze kugamba tuyambe ennaku y'abantu eno tukikoleko batandike okuyingiza mu ezo solutions zogenda okutuwa nvubi entuufu esaanidde ebyaleete bijja kusukaawo ensonga yakuteekifuwano ogiterezeza si bamukere bokka naye n'ab'emputa bali bubi n'abavubi bonna bali bubi twala obubaka bwaffe eri pulezidenti ng'obutwebaliza okusalawo ennyanja agizze mu mikono gyaffe abavubi ekitwala kyebaza nnyo tuli wano okukakasa ti abavubi ennyanja tugenda gikwatako bulungi kubanga ennyanja ye taata ye maama ye nkojja ye ssenga ffe ng'abavubi kugisinga ffe omulimu banyali bakukola era tubeebaza kyebakozeeko naddala ebirungi yenjokwebaza ebibi sijja byebaza ja kwebaza birungi byebakozeeko naye nga bwe tukwataganira awamu ffe ne tulabirira ennyanja nga kuba tuyambako okukola enforcement kijja kuba kirungi nnyo minisita ebyenfuna y'abantu b'emukono wekirwa minisita byetololera ku buvubi so obuvubi buli lwe bubeeramu embeera embi
ey'obukenke n'abantu b'emikono ogwavu kubeera bungi. Minisita okimanyi bulungi. Olabirira ennyanja naddala ku bizinga eri nsonga nkulu nnyo. Oweekitiibwa Pulezidenti yatusuubiza okuteeka kaabuyonjo ku buli landing site. Kaabuyonjo ze tukola si zino latrine ze tukola ku nnyanja. Bwe nali chairman ekisanja kiri nazimba flashing toilet ekimi nakati ekyaliyo tutegera kangakulu. So system ya flashing toilets yesobola okukolesa enzibirira okutuuka wansi ezinyobwamu. Bino ebintu ebiva mu latrine zino bireme kugenda ate mu mazzi kwonoona nnyanja kubanga biyinza okwonoona omutindo gw'ebyennyanja. Kwekwatiramu ndi musiimu nnyo olw'akakiiko akayiseemu abantu baffe. Nze omu kubakola emirimu wano ku COVID naye njagala okwebaza ennyo. Bwe nalabye erinnya lino nga naffe lituse gye tuli twakonye mu mugonyi erya mwami Musuulwa. Bireme kuddamu. Tukole ebituufu mu budde obutuufu mu kiseera ekituufu ate n'abantu abatuufu. Ekintu ekyo kikulu n'abantu abatuufu mbogeddeko lwaki. Mbegayiridde tuleme kudda mu ntalo kubanga obuyinza obubaweereddwa essaawa yonna tekuddamu ebyonooneko obonya wategeeza obutabira biki birungi. Naye tuli basiimu Pulezidenti Museveni bwe yakirowoozezaako n'akkiriza ate n'akiteeka mu nkola nga ye bw'atuukiriza bw'ayogera atuukiriza tatuukiriza omukubire kugalukiza. Tuli ready nnyo okukolera wamu nammwe obukulembeze bwe mwaleese bw'obwayiseemu. Tugenda kukolera wamu nammwe okulaba nga buli kimu okiteeka mu nkola okulaba nga buli muntu aganyulwamu n'eggwanga lino okugenda mu maaso kulyenkulaakulana. So mbegayiridde mu kaseera kano ak'enjawulo katulonda beerusi wano sikwe buli nsaba saawa eno mulonde abakulembeze baffe bagenda tukola ki otuyamba otugattako abanaakolagana ne gavumenti okuteeka mu nkola nga bakwasizaako akakiiko kamu okulaba nga tuteeka mu nkola emirimu gy'ennyanja okuba nga kitambula bulungi so si kulwana. Kitegeeza ki siyinza kuva nga sikyogedde kuneetaaga Musuulwa Lawrence nga ndi mutuuze w'Ekatosi era nga nkolera mu bizinga by'omu Buvuma ne mu Mukono district. Ku nsonga ebaddewo tubadde ne minisita Honorable Migadde Robert gwe batuwadde nga minisita waffe w'ebyobuvubi. Obutuufu nga ffe abadudde nga tuvuba tumuyinamu essuubi eddene kubanga taata we muvubi naye yennyini asomedde ku ssente za buvubi. Tubadde naye mu nnyanja Migadde obudde bwe bwonna era kyobalaba alina ebigambo byakozesezanga nga bya nnyanja ng'abantu tebabitegeera obaliza mbategeeza ati tulowooza nti mu kaseera kano ekikwatagana ku nnyanja tusuubira nti ejja kudda engulu okusinziira Pulezidenti bwe yavuddeyo n'atuddiza ennyanja eyo edde emikono gyaffe nga ffe abavubi bennyini twerabidde ennyanja yaffe. Ti ku mbeera ebaddewo ey'amagye ye bwe gajja ffe gatusiŋŋanako ku nnyanja naye twasooka ne tufuna essuubi ly'amaanyi nnyo mu magye ne tumanya nti buli kimu kiteeredde kubanga ndowooza twalabanga lulinganga olulimi lwokka abavubi be basobola okutegeera lwa magye. Ekyo kyakolako akaseera katono amagye ne gatwefuulira kubanga ffe bamu abatandikira ddala okukola n'amagye nga twakafuna nga gaakajja mu buyinza bagakwasa ffe nga ffe tukola nago era nga ffe tugawa oda bwe gaavawo ne gagamba yo ow'amagye civilian tamukomandinga ne batandika okukola bye baagalawo okubantu sente okukola ki ebyo ne tubivaamu twalaba nga bituusaawo ne tubivaamu. Naye okusinzira yavuddeyo n'atuddiza ennyanja tulowooza obuyinza bw'amagye bwakendedde ku sayidi yaffe ng'abavubi alina okumpuliza ki kye mugambye okunnyambako mu ekyo
ekiba kiganyi tusuubira nti ennyanja ejja